Bano ebavuzi ba biroole mu Mbarara City South Division abavudde mu mbeera ne baleeta ebimotoka byabwe ku ofiisi za division eno okulaga obutali mu mativu bwabwe. Abavuzi ba loole bano begattira mu kibiina kyabwe ki Ankole United Truck Owners and Drivers Cooperative Society Limited nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Badiru Ssemwogerere bagamba nti basaba City Council okubawa ttenda okusolooza emisolo gyabwe kanso ne bavuvuba. Tewali kye baasaba ffe kye tutayina. Naye twakasaba emirundi egisukka 4. Ku luno kyayitiridde ffe twayiseemu kompitite waffe tetumanyi oba akola mulimo ki oba wambaawo oba wa bigaali. Naye olw'okuba awulira mbu waliwo akakwate ku loole n'awandiikisa ekibiina nayo just including loole ekijayina baloole ekibadiiringa nabo badriver ki. Kati bagamba City Council ebalemesezza okukola emirimu gyabwe. Obyajja from nowhere leete sente. Amuna enkyatikula kangende gwe naafuna sente ensirete ensikuti awo wakusibira ekijegere ne weewola kugamba n'oyisibwa mu mbeera embi n'ososula sente naye batwala sente ezo tebazza. Muhammad Byansi kansala w'ekitundu kino alumiriza akulira abakozi oba City Clerk okulemesa bagoba bano okubawa ttenda. Mbarara City Council no abakozi bitu bakukwatanisa. City Clerk takwendana n'owa procurement. City Clerk takwendana n'owa finance. City Clerk hati atandikye kutemba na deputy way nawe tufiringwa mutwire Kampala mukoti. Jomo Mugabi meya wa Mbarara City South Division atubulidde nga bayimiriza okusolooza omusolo okutuusa ng'ensonga yaabwe ekoleddwako. We have decided as Mbarara City South to take up this matter until it is solved by the City Council. Neither of the two groups will continue collecting revenue. We are going to collect it ourselves. For now, this process has just been concluded, and I have seen a letter from the City Clerk actually asking the evaluation committee to sit and re-evaluate this tender of loading and offloading. Kyokka gwe omusolo gw'okutikka n'okutikkula gukyaliwo. A lorry can pay both depending on what it is doing. If a lorry is loading and it is offloading, strictly it pays loading and offloading fees. It does not pay street parking. Tukitegedde nti bano buli mwezi basasula emitwalo 3.5 ez'okutikka n'okutikkula era ne basasula n'eza parking emitwalo 2 eza landlord wamu ne offloading ne baddamu okusasula eza street parking emitwalo 2 nga kw'otadde 15,000 zibasasulira emmotoka zaabwe we zisula.